n'obulamu bulema bwe kiri kale gwe nawena tulaba ku Ground TV kosana Ground Media kugamba okola kyamaanyi n'ebintu ddala Ground TV okufunira ku mitimbagano egy'enjawulo ku www.groundmediaug.com kwekali kano kwekali oli w'amaanyi ate ku Afro Mobile gye tuli ne ku kibanja ky'ensi yonna that is TV Garden oba otufuna bulungi nnyo n'osobola okubanga oyota ebisa waffe gwakubanga tubawa entertainment 100% entertainment sisuubirayo omuntu ali mu entertainment ng'ali serious gyali nga tagali serious ali ati obeera serious oba inagenda mu banka kulya looni olina onyengeri gyogisasula oba okuyingira amagye oyagala blouse ogenda kwambala okubeera serious ate ng'okuba president mwesesaawa tolina obeera serious nnyo oba okukuba asaagamu kati kale oke naawe agenda kuwanyambale naye Ground Media oli musajja w'amaanyi ezo kamera ezo nziraba ku CNN, BBC kaziri mu Uganda kyakabi naye nga olunaku olwaleero nyamudejjani amanyi bano baganda bange ono myaka gibadde miwanvu ate onkuza ogamba gibadde miwanvu obanga nkuza nti ndudde nnyo mu industry ndi mwana muto okusinziira by the time you join the industry ebbanga lyali panvu yes naye nga ndi muto mu myaka mukulu ogamba bwotyo obanga agamba nti ono ate ye mukulu nnyo asigala nti ye mukulu naye nze kati wandigambye nti ebbanga lyotulabidde kale ddene naye ng'ate baana bato naddala nze akategeezi nze ndi muto ssebo waliwo omukulu akoma wano ine baganda bange Sammy and Shawa top 10 comedians Mama Jona ne Tata Jona mukwano ensonga zo twagala twogere ku lugendo lwabwe bazze batwasifoominga mu bintu ebyenjawulo okubanga babasanyusa naye nga musooke mweyanjulira abatulaba tutandikiraawo okay abalayi baffe aba Ground TV amanya Sammy and Shawa top 10 comedians tuli basanyufu nnyo olunaku olwaleero okubanga naffe ate batukyazizako mu mukutu guno Sammy and Shawa top 10 kitegeeza from number 1 to number 10 we read and others follow obadde okiwakanamu era abakanamu yaba agenda kufuna engatto ye oyinza otukubiraawo engatto okay basobo nibanyi abatwala Ground TV amanya ndi Sammy and Shawa comedy duo top 10 comedians era nga tweyaza nnyo okuba nti tubalabye olunaku olwaleero era ne politika yeyanjule weyanjule wali mu kamera esaidi wano eno tulinawo the beautiful Pretty okay what's your name? My name is Pretty the Queen. Okay, Pretty the Queen. Pretty the Queen. Yeah. Bakawulidde bali aba bakawulidde kale akaliwa bakawulidde kimanyi obadde mu ngero mbuki tugeyeeko nomanyi oli muntu mukulu weresiba n'omwana omuto ne mutandika ogeya omuntu nga ndi eno tiba tebinyamba tebinkolera kitegeera oyagala kujjayo kalakita nti oli mukulu ekyo kisoboka gwe tokiraba oyagala kumera nti gwe tokiraba kati buli qualities y'obukulu njirina entondo oziyina laba zirina qualities y'obukulu size nkuze ekirevu nina kati qualities y'obutaagirina buli kimu tuleko ki tavi yatandise enyuma naye kati simanyi tugenda kutambulira ate nga mbadde sagala olunaku lwange lwonooneke omanyi wali olina okukula naye ngaokula muwawa kitokiraba entalo z'abajjeno sijja zisobola sigale nga z'abajjeno byabanene bisigale nga byabanene omwana omuto ogamba otya omuntu omukulu ng'okula muwawa kwataako mu ngalo okitegedde otya omusajja mukulu okitegedde ntonda zirikubaana abato amanya nsigadde ezishaaba naye tubaagala nnyo abakulu kaboogere Pretty ja tugende bwe kiri ffe katugende ne Pretty soka twogere ku lugendo luno anti jangu waggulu mutandikirawa ya kati okusokera ddala Sammy and Shawa nga tutandika comedy tutwali wamu buli omu alinako gye yali naye era ng'akola comedy bwewaawo ng'akola yekka nze kayina gye nali nga nange nagwe nkola naye wali ne seki kawunyemu gyali atunda ngoye
Lwaki tatwambazaako mwana lwaki tatwambazaako ayinza twambaza engoye nga tugenda ku stage tuzina neziyulika simwesiga engoye ze nungi akyali omukajja wali mukajja tavaawo ku mini price abeerawo ng'akayiribamu so kati nagenda eruweero waliwo sho gye twali tugenzeeko eruweero nomusanga naseba eruweero w'amaani kati laba kino kiyita mu kamera yaffe laba mafene bannange yatambudde ne girlfriend naye kati oyo era asana eno kankireke mbali jaga nti oyo asana toyi zino zakutuulako kati oyo sitama aba alina n'agira bw'ati naye okutulako tagisobola aba agenda jibena naye tagisobola gwe tumbeetu toyi z'otuulako olowooza ziva ki osoboleyo okusitama gwe kubanga oba olina ofuna omugongo oteekeyo bw'oti eyokusitama gisobola naye okutulako aba agenda jasa eba egenda ggwamu ekyo kye bategeeza okuba nga oli ne top 10 comedians ebintu biba binyuma naye obadde okyatugamba Ssekimpi kati kawunyemu gyali akayiriba kati awo wegambidde nti buli omu yali ng'akola nze nga gyendi ne Ssekimpi Samia naye gyali ng'ayiribamuko comedy wise mpola mpola naye katonda ono wowe kye bayita entuuko Salvador yategeka gundi bagiyita audition z'abacomedians Salvador eyo gye twemeetinga ne Sami nengenda kusaba ng'omukulu akola luzungu kyokka nga lumutawaanya naye nga seba akola luzungu ate nga baseka era nze komedi w'oluzungu bannaye komedi w'oluzungu ojja busa oh ladies and gentlemen I'm glad to be here, you know, man. Well, when I was coming, I saw a short boy called Shawa. So when he came, we was like, oh my God. Bona never fell seko. Byali munga akola ebyo. Mu comedy w'oluzungu nga byakola. Bali batisiriikiridde. Nga tebisesa. Kati ate abantu basikanga nga bazeeyo wakanga baba batebisesa. Abamu ekyabasesanga. Naye sogenda mu comedy. Comedian nakola nga tasesa. Kati n'oseka olw'okuba nti ola comedian atakola ki? Atasesa. Kisesa nakyo ssebo. Kisesa. So yabeerangayo ng'akola oluzungu. Omusajja wange yajja. Najja tewali music. Najja n'akayimba tujanjawaze eddaali ng'akeekubira mwina maani yagamba puulo olwo mulimu audition omwaka ki ogwo oba 2023 tuli myaka 3 kati guno gwakusatu twakatandika just twala ku speed ya waggulu nnyo gundi audition za 22 mwezi gwa 7 awo yes netumeetinga just ekyaliwo lwaki osobola ng'ebbanga erye ettono oba omwaka ogulingo nti wetwamiitinga nebwe twakwatagana ebintu byatuuka ku speed ya waggulu nnyo buli omu yalina omukisa gwa munne nti wetwamala okumiitinga mu Salvador show bwe bati twajja leero mu audition enkya Salvador ne batuyita ne tukola twakola ku Salvador emirundi gyali engage ate ng'abasiga bakolanga omulundi gumu yali yaggwa yali wano ku kugundi yategeka sikola ovala kwenti babira 20 kula 20 bagita bate yali kula 20 kyanje eyo obali auditions yali wano kuki bana bategeka gundi stage bano eya Salvador show yali ku Fenon yao show yali nga ku Fenon yali ya Paromadi ne baba yali ndala mumanye okujjokola bali it was an experience ojjokola naye nga abantu bogenda okusesa nga bonna bazze obamanyi sinti ngobamanyi nti omanyi nti ono gundi naye nga Salvador show yalinga ku DSTV yes yendo kati je mwakichalingamu nga audience y'abakomediani kati n'abakozi Uganda wangu kubajjamu enseko oli azisibano zisiba wati byampaka futwanaga sijja newekalakaza ngali watu neera nga tubanyonyogera nzolo yagano sikane mukwata mu nnyindo wendi naseka nga bwosese awo ne tuyitawo netugenda ku lunaku olwo ebintu byali byakuyiiya tukyali mu lugendo lwa Samia Shawa mama Jona ne tata Jona mukwano ekifulu kisembedde twagambye ennaku z'omwezi 2 May tugenda kubeera ku theatre La Bonita ku Jemba Wagire nga bwe tunyumirwa olugendo lwabwe olwo
otuuka ddi ogamba nti sikyagenda kukolera ku meeting point sikyakolera mu buli obufo saabivaamu nti naye just communication bwe yabula wakati wange ne Kawunyemu kalinga telukyakola manyi yakeera okuzaala kati nga bambi bimusumbuwa yakeera okuzaala era okuzaala tekusumbuwa andi olaba ekizibu ky'okuzaala ng'oli artist atandika juka etuba tukola tofuna ssente kati oba tofuna ssente time yatuukanga nga munoonya amafuta agabatwala ogenda okukola kuba oba otandika gwe weeteekamu kwambala kulya kunywa nga nawamu ogenda okukola gwe alina osasula bakuwa stage kati nga musajja wange ate ye bambi engeri gyalina omukazi n'omwana waba afunye omutwalo tasobola gwejjako guteeka mu comedy alina guteeka waka Kawunyemu alina guleka waka family ekole ki wayogedde ku ky'omukazi netegera ntitagamba nze kuba toyina ayogedde ku ky'omukazi netegera ntitagamba nze otegedde kati Kawunyemu ng'alina kubeera nga omutwalo gwagulina mugwetaga muguse mu piki mufuneyo n'obugoye ate ng'alina family kati awo wewaava gundi entabe ne bikaluba kati ng'ate gwe engeri gyotalina buvunanyizibwa bwogoba kiki kati nebituuka nga tebibalansinga mpaka wenafuna munnange naye atalina buvunanyizibwa agoba ekirooto nga ffena tugoba kirooto tetulina buvunanyizibwa nti bwa kameeza nga missoni ya kiki kuba kiba kirungi nnyo naddala artist atandika ebintu ebyo ebya family si bibi naye nobitandika nga olinako bwokoze eki kubanga oluusi bizibu byakwasaganya family omukyala balina okulya balina okunywa tolina wojja ssente tolina mulimu tokola ki okitegeera so nekituuka nga bambi kimuzitoweredde ng'ayagala naye nga takyasobola kubimirizaawo family ate akasente akalala akateekebwa mu comedy n'atuka ekiseera nga bambi takyatandinga up so nange nentuka nga sikyagendeyo gyogambye takyalina muraalo kuba mugenda ogenda performing awantu bakusaba ssente mugenda okukola wano bati bakusaba ssente challenges oli onosasula ssente sebwoba otandika batujangako ssente kati ate bwe twatandika ofuna ku ssente kiriya nga batusasula ssente za muntu ogwo bagamba munojyamuwaako kati echallenge twafuna nga bakugenda bakuwa omutwalo gumu n'ekitundu kati ng'omutwalo mugulinyemu transport kati etano zibampadde okumuwaako ng'alina okujjako kale ng'ate wetutuuka erina okujjako nga tugabanira wamu esobola amuwaako obubi bunnange mperekeza so challenge twafuna naye twebaza Mukama nti twatambula era bwe twali ku Salvador show twakola bulungi enewe Salvador era yatugamba n'otugamba wow that's great twavaawo twajja comedy store waliwo audition ate za comedy store genda ozanye jangu twajja comedy store kati comedy store twali tujegomba nnyo kubanga kyekyali ekiroto kyaffe nongamba bannange tutukawo comedy store byali biwedde kati tubeera awo nga comedy store we posting auditions naye success motors wane wapya tugendayo mu auditions basangayo bakaleera basajja bakambwe n'abantu mukwano gwaffe naye yalinga mukambwe ono mutwale wakalira mugamba mbwe ko mitano ono musajja ku bajaji abeera nti kati ye comedian asobola boba osesezza oba tosesezza nesebo naye kati yasoka kusekera teseka ng'omayo omuntu ng'oyinza okola jo nti bwe mwava mu audition ya Salvador twayitamu ne mujja mu audition ya comedy store nawo ne muyitamu kati twakola omulundi ogwo twakolanga lwakubiri ku lwokusatu ne batuyita okola ku lwokubiri audition ku lwokusatu ne bakuyita ng'olwo audition z'aba Mary Hart zaggwadda twali wamu twajja ffenna mulundi lwakuba Mary Hart bayita batusooka olinnya ku stage kuba twabasangawo twagiramu era y'emu naye twabasangawo wengamba era nti ffenna twajja ku mulembe gumu audition za comedy store naye twabasanga bo batandika dde oku auditioninga nga nokukola bakola ki nga bakola ku stage bakulu abo abasajja ssebo si bato lwakuba nti kati oli akula azimbanga sekoko abuzaabuliza omunene ye muto kati ate kali akatono oyo muganda wa Ndawusi ye mukulu wa Ndawusi oyo nakuba obulaya nkusimba oyo Ivan Ntumbeeto bakulu
togida totya bakula negundi Ivan Tumbeti mukulu wa Ndabusi then bakula ne Katolu Bwama abo nga babandika emizanyo ya Katolu Bwama batuvala okola ezo zonna so Rain yolandiko kola comedy bameri yati bebalinga bakosa Rain yakajja kwa babana bakulu obadde ombuuza Nadonna sinkana shawa ngojeko biri comedy by'oluzungu ali okola togabi comedy by'oluzungu comedy mwana singa show maka singa ni international mwana naye kati nze ngasina sinkana shawa nze natandike gundi zange zonna nga ndi campus omusajja yasoma I have my diploma in electrical engineering so Robby Nena so tombusa maso I have a degree in certificate of mass communication and masturbation nasoma I have a degree in certificate of mass communication and masturbation ndi mubi mukinabiro nina mu degree omu okitegedde sidiibulira oli mulalamu nakamala kola gundi tukanesanga n'omukono gwagira weguti nga gwalemerayo nzize mpolampola nga eva tetambulanga wenti nze era ngeyasomako ebitabo nga bimbonyabonya mbamikwati ate yakola nnyo practical so we nali nsomera awo Kyengera waliwo ekiro gye nali nsomerako nze nali nkola nnyo skits era nga njagala nnyo bintu by'oluzungu ebyo era zaalinga za luzungu nawe ogenda ku YouTube eyaffe skits ezisooka emabega nazikolanga nnyo naye nga nange ekirooto kubeerako ku stage nga wali weegombani ebiseera ebyo neegomba mu biseera ebyo be nali neegomba ene be nali njagala be Bamadattan Chiko nga ndaba babinkolera then outside nenkopa nnyo ba Mr. Bean abo nga njagala nnyo okola skits nga stand up nengamba kati luzungu nakola nnyo luzungu olwo wali olwogero otyakola atukole bwe tuti nze ndi wa Luganda ndi wa wano kati ye mujje mu luzungu ayogere luzungu nzigere Luganda olabe ekizibu kye yaliko osasire kati nagenda ku stage nengamba when I was coming here mami maza no interview kati yesigadde yamalayo mu luzungu so it's like this before you used to admire her. Yes. You used to admire who? You used to admire what? Who? I used to admire who? There are many people I used to admire, like Bamadattan Chiko. I'm their fan. I was their admirationist. I was used to watching them, and everybody was like, and anyway, I was like, wow, if I be like that one, so, and everything was like, when I come, I'll be like that one. So by the time Salvador put the audition is, I saw it on Facebook. I just ran and pick up border. You just what? Ran and pick up border. Yeah. Not do can quarter border. So after being border, it drove me to Chanja. I went. I did my comedy in English. Everybody was happy. Napoleon. After a while, I wanted to do some cascade of TikTok. I was good on TikTok. I asked my man, "Do you have some 20K to give me?" And which man is that? That younger boy. But my 20K. I can understand what I was. That is where. One more said. Not even me in English. Yes. Even me. Okay, that is where. That is where we matched together. It means. That 20K it was because of the 20K. Yes, that because he was poor. So he came to me and was like, "Do you have some money for video?" Then I gave my money, 20K. But I was like, can't this man run away? So I was shooting the man and the person was behind me. I was like, for my money. You mean the guy had received the 20K? He gave me. He gave you 20K? Yes. So after giving me, I had to do a video. In my skit. Yes. So but me, I was like, this man, my money. What if this man runs with your money? With my money. So I was like, this man. So I was behind his what? I was behind. His back, waiting for your 20K. Because me, he was an intelligence. Intelligent in me. I was sort of, yes, I was an intelligence because I was not knowing. That moment, I was not knowing that man. So I was like, that man was my money. No, so I was behind that man. So believing when we were coming. Believing what? Why to janga to mariliza.
Chogere mu Luzungu. Briefingly, when we were setting off to home, I asked him, my friend, where do you come from? I come from from Chirinya Bigomo. I no, my friend. No, I said Natete. Yeah. Yes. I said By then you were coming from Natete. I was in Natete, yes. He said, me too, I come from Chengera. Oh, we got to get about. As we are coming, you know, I showed him my TikTok. He was like, oh my God, oh, wow, that is wonderful. Then the other thing, that man was good on social media. So he had done a video way back, and Bob Wine commented on his video, and me was bad on social media. Then when he showed me that post, I was like, this man is a star. So you I was like, he was used to come every day at my place. Then that man, let me tell you, no. Mistakenly, Let me tell you. Every day he came, was the one giving me money to eat. Then the other thing, that man, listen, that man was staying on the institute where he was schooling from. in Chengera. In Chengera. Then when I came to his home, I saw this guy sleeping on flat. I was like, this guy is rich. Why scrapper? Kumbe the guy was just sleeping on the institute. You know, when You thought I thought he's rich. So I was like, I can't live. this man Hey, by that time the institute died, it was not working there because of COVID. So by the time we elected again, the Ascari was used. The institute had died, it was not working. the institute had stopped operating because of COVID. Yes. So you resorted to sleep at the institute. I became the manager of the It institute. became, so for me, I was like, hey, this man is rich. All of this is for his family. You know what Hey, happened? hey. I became the manager of the institute and the Kalina Of the was. premises. Yes. Uh-huh. So I got the chairs of the reception. I put it in my room. Hey, Yeah. I got there was. you got one room. Yeah, Ah. I put that the Put chair a which was ring on the light, reception. a what? The man found the chair like for I was about 2 like- million. I was like, yeah, we shall work. Yeah, man. So for me, at first, I loved him because I thought he was rich. But 2 days, at the first day, I made sure I get something to eat. I cook, you know. Even he cooked rice in a paco. I found that guy cooked rice in a paco. Then me I was like, this guy. But he was like, oh wow, I've never seen this. Was like, it's true. But yes, it was just conditions. So That's how you manage to connect and to make But the bond. knowing that that guy is poor, time came when me the visitor, I'm the one who buys him food. yeah. So I said, whenever I find that man, I find him on Facebook. My bro, why don't you have something to eat? I will eat in the evening. But then me when I'm going to buy mine, I said, let me buy for You know two. what I was used to do? I was, you know when I'm here at the upper stair, I don't want to kill him down to go and buy things. You don't eating, want to do what? To kill him down. To go and buy things, eatings. I said, no, when he tells me that he's coming, I call him, brother, please, I cannot go down, please come with something to eat, I will find money here. Kumbe is surviving on my things. So you used to be the one feeding him. Hey. Yet you thought he's a rich man. Hey. So the condition was like that. So are you ready to play those things? We decided that after the show, I'm going to take 70%. Yes. I count my money I used to give him, The 20K. the 20K, the transport. So how did you did you get the 20K? Yeah, he got it. Eh, You, my He brother, got it. in me, Just so I could, if we had run away, I could chase him. after doing the Hey, video, mommy. in that 1 week, so Salvador called us. How we say, let's go. Anyway, at first, Napoleon, he said, no, now I called one person. You came to, I cannot allow you to go and perform. We said, no, now we became a do after the audition. auditions, Please say the pass. I said, no. Napoleon refused. He said, okay, come and work for me. I see how you perform. Neno nze nkazi ebimandayika njogedde nnyo oluzungu. Oluweddeyo. Tandisa n'okukala emimwa njogedde nnyo oluzungu. Oluzungu oluweddeyo. Mukyali mu some small. So Napoleon. After Napoleon said, okay, come and perform for me. We did a joke. It was so marvelous, fantastic, and both photocavallary. Everybody was like, wow, we went to the stage. We hit it. Yes. And everybody was what? hit it. Everybody was happy. Somebody yeah. was like, oh my God, the man from Mbokoro, I'm happy. Oh, that's wow. Yeah. Yeah. So that's how
the duo started. Yeah. Yes, that's how the duo started. So after there, we went to Comedy Store. The audition is we did well. We went on. Anyway, let me be sure. The first time at Comedy Store, we feared the stage, but we did well. But you know, the first time stepping at Comedy Store stage, Working for 1,000 people and above. yes, yet you have never even performed for. Like, anyway, me, like I was ready to be an MC, not a comedian. Like I'm going to perform. You used to be an MC. Yeah. In where? Corporate events. Corporate events. It's called- I'm good, bro. It's very good. Oh. I'm good. Yeah. Yeah, I'm good. And Being you- an MC. Yeah. yeah, and you can even yes, Mommy, it's very mommy, good. mommy, mother. I'm So very when good. you are doing an MC, you use which language? I use English and Luganda, Lusoga. It's based to the tribe. Even Runyankole Nindumanya Nimbasoga Mburu Nyankole Anaka Umukoro born, yeah. Twashemererwa, yeah. Passionate. I was running Rwandanese. Rwanda balita bacha mu Luzungu. French. No, that's not French. Olunya Rwanda balita bacha mu Luzungu. Runyarwanda. In English. Yeah. Runyarwanda. Rwandese. Rwandese is a Rwanda person. Rwandese. I'm a Rwandese. Anti olimi. Yeah, the language. Naona kama nti Luganda. Yes. Rwandi. Rwandi. Runyarwanda kiba kya Luganda. Luzungu Rwandi. Rwandli. Rwandli. Yeah, Rwandli. Then you are muntu Rwandanese. Rwandanese. Yes. Rwandi? Rwandli lwe lulimi. Mu Luzungu. Yes, So I was Rwandli. used to do MCing. Yeah. And it was, you know, nothing different like making person laugh. There were many persons in the tent, but we did well, thank God. And Han said, "Now, By then that was Uma. yeah, Yeah, Uma." Uma Showground. He said, "You are the future generation." Mamot said, "I said you are the top 10 comedians." That is where we got the word Yeah, top top 10 10. from Amot. Yeah, he said. So Amot is the one who named you. Yes, yes. He said, I've made people laugh, but you guys, if you've made me laugh, you are top 10. Yeah, top 10. Because me, I'm a legend, but I'm no longer in counting. I no longer have laughs in my cheeks. I no longer have laughs in my cheeks. So if you bring laughs from my cheeks, you are different. Yeah. Galao. Close the door. So from there Amot named you top 10 Yeah. comedians. Yeah. Paka olwaleero bwe tutuuse okuteeka concert era tuyita abantu baffe bajje batuwagire nina batulaba ku Ground TV saawa okuvayo kasikubye kantu kano kweno channel nina batulaba abawagizi baffe ennaku z'omwezi nga 2 era enteekateeka muziraba Teka zoze ezo masavu. mukwano concert be bachwezi gye bali Sami and Shawa ometukola bingi kale buli muntu munange waliwo maye kituusa comedy ow'enjawulo buli muntu alina variety ye ate nekyaffe twakizula nti nemmere neweeba nnungi etya tosaagirya buli lunaku tosaala kika kya mmere kimu buli lunaku osanga osanga oli ng'awomera ettooke naye nga tasaaddirya buli lunaku naye nga takugamba ye emmere yange ekola ki esinga naye kati ffe tukola comedy ow'enjawulo wetwambala ku gomesi wetuzanya characters ez'enjawulo zemumanze tuzze tukola ffe netukirekera abantu gwe jangu kwolwo byonna tugenda bikola ku show gwanyumira bamajuna mukwano jangu obeerewo nga 2 May ennaku ziweddeyo mujje musubire ekintu ekisinga kozi tugenda kukola buli comedy ku characters zetukozeko tulazikola zonna neze twadde tweterekedde zemutanalabako tugenda zaniveiringa ku tubasese seneza mwezi gweyo. When did you resort to have ready hair? What inspired you? Twagenda ku musawo n'atugamba kanyumya kati munange tukola komedi waffe tutuukawo nga mwana tulaba sente teziwera tebatukubira nduulu bulungi kati vena tugamba munange tufunayo manager omu n'atugamba nze okubakolako soka batwalayo musawo wange manager kyoyo sigenda amwogera kati nze ndi mulokole nnyo abasajja bankako ogenda mu ssabo tugende bijja kukola nemugamba ye kati after way nengamba naye for the best of the duo abasajja obutanyigira ne manager ono engeri gye tumwetaaga kangende nemugenda mu ssabo tugenda iwa jjajja kati twatuuka mu ssabo era essabo lyaliwo weliri wano liri Kampala ate omusawo waffe akolera na ku WhatsApp ssebo ekyatujjayo kati tutuuka mu ssabo nga omusajja mwali awo mu kazigo nasobona muzeekolaki kale kangireyo nagira neyekunda kuno ku kisenge kuno
enyumba yonna nebeera nga ewuguma nagamba buno obwana bwebuze nga mulinga ba Mighty Family yasooka otugamba okategedde kumbe yatutwalayo yasooka mugamba bakola konti kalinga abaani Mighty Family nagamba mbalaba kati kyemugenda okunkolera nsooka muteekemu nebigayi netuteekamu olumwatekamu byameka twatekamu kitwalo kati natugamba igamba mwina akantu gemugenda okwogera mugenda kubeera bamaanyi era mbalamu mugenda abeera bamaanyi naye buzibu bwe mulina sente zibayita mu ngalo kituufu ate oli yakimugambye yatutwala ati nze nemugamba ate zituyita mu ngalo ebizibu bye tulina byebingi ate ne sente tufuna ntono oli nankoonako neyingira bwenti kitegedde jjajja nangamba kati mugenda okola mugenda kutitinga enviiri emyufu ezo mutekemu ne wana akantu ka green era waliwe twakola akantu wamulimu akantu ka green jjajja wange mbagenda okugiranga batuwako nakatambaala nagamba obaokola owuba wooti oba kange nakeerabirayo akatambaala kati ngaate nakakatali kawuba kati tuba tuli ku stage tukola sabula ngenda ntawo bakataba nemuga wuba katambaala naliweti uba akatambaala nakajjayo naye awuba akatambaala nga sira muntu yenyenye yatuwa kati akatambaala kaliko ekisumuluzo nga katambala okasibako ekisumuluzo mbo nga kiriko amaanyi okola ku stage booti uba nokolamu booti abantu mbolinga basumulula baseke bakuba enduulu olwasooka bakikola munange bakuba enduulu akola tebaddamu kuba nduule wadde kunyumiza tuba tukyali awo natunyumya so nagamba wano bajjabo bangi pasita Bugembe ajja wano asooka naleeta abasirikale natiisatiisa nalyoka ayingira nga alimu ekikofera pasita Bugembe nzaamukolako olowooza lwaki wamaanyi naye nze ekyangoba ku basawo kiri ekintu kimu mukakasa byaddala mwagenda byaddala kuno ground kibitweta tukyali awo akyanyumya pasita Bugembe yajja wano biki kizaamukolako nabeerayo amukubira simu nagamba nina benkolako nsindikira message ku WhatsApp bajjajja nasindikira message ku WhatsApp nagamba ngenda teekako ku sente ngenda kuba nkukolako bulungi naye nga bajjajja ebogera ku WhatsApp bamukubira oli yamukubira namugamba ndikukola bajjajja bali ku mutwe nebuuza engeri gyaswikinze okubanga wadde ali bwati basukulu ndikola bajjajja bali ku mutwe kati namulereza ne voice note nagiplayinga namudamu naye waba amudamu akyusa eddoboozi okitegeera kwaba nkiwulidde naye kati sindika omutwalo gwe netuveewo omusawo oyo nemmanja netumuta kati yeyankola manya twamutala oluvanyuma alina ebintu byatugamba nagamba eddagala lino lyembawadde temulya kyenyanja temulya mbizi temulya ntula kati ate ngaoyo nembizi tebateŋŋana kati nze olwasooka wali wakayitawo enaku 2 nagenda wakyusi enansana nalya embisi nga tebamanyi nakikola ebbanga nga tebamanyi naye gwe wasibye emikisa gyaffe walya nnyo embizi mu biseera by'amaanyi ge baatuwa negamba omusajja yabawa amaanyi ate gwe n'ogenda n'olya nalya embizi naye gwe nze omanyi nange nava ku byennyanja ekinyanja temulya byennyanja simanyi temulya mboga simanyi temulya katunkuma bijanjalo nyama binyeebwa ate ebinyeebwa nga tebiriimu wadde entula ogenda mu restaurant bateekamu wadde entula tolya ali nange lumu nalyako ebinyeebwa nga birimu entula bye byasaabulula amaanyi gaffe omusajja yagamba nga buli wiiki mukomewo tumuleetera emitwalo 23 buli omu yali akola agamba buli wiiki mukomewo alinaako akantu nandi mwina okuzaayo yatwako n'amazzi ag'okunaaba nga gawunya nagayo munagenda ku stage mugenda bawunyirira kati nali mbirive nagamba fa bakola ku pasita Wilson Bugembe kati weete ekyesimu nengamba naye bajjajja bano tebali netuvaayo kati netustandinga ku byaffe netugamba tukole oba katonda oyo agwe tusinza era bannange ba artist abatandika naddala omanyi bw'oba otandika oba oyagala okuba owakabi osobola okukola buli kimu era twakola buli kimu naye ekisingamu byonna katonda yasinga nene musajja musiraamu naye nolwessande erunkwata nga siri bize nnyo siki ngendako ewa pasita Bugembe kubanga ali nansana musumba waffe netubeerayoko era musewo nekosa kyaffe pasita Bugembe yaguze tiketi gwate za mitwalo aga 5 ate natugamba kino kituuza musigale nga mujja eri kanisa yaffe so aba artist abatandika banaye twenyereze katonda tajja tunabisa amazzi agawunya
Lwa kustage ng'owunya. Okufuuka basita. Okufuuka basita. Nze nali mpunya naye nga mbuuza bembeera nawo eddakiika eno teriwunya mu bantu. N'agamba teriwunya, bagamba ngambu teriwunya, nga nze mpulira nina ekivundu. Kuba yateekangamu ki? Era kituufu okyogambye ku ba artist omanyi omukisa guva eri Katonda Katonda osobola okukola ebyo ebintu byonna n'otabeera wakabi. Aye twaliko abakabi be twabikola. Twaliko Kitwali bakabi. naye bwe twabivaako. Kakati manager ono abatutte ku musawo mubeere abakabi mutintinze enviiri olwo katulakireza enviiri temwazijjaayo. Enviiri zaali ntintinge yatugamba kwongeramu ka green tukateekamu wiiki emu. Ngambira twagamba Mighty Family yagamba mulinga mu Mighty Family olwokuba enviiri ki nagamba munyongeremu kano bajaja bagenda okugiranga anko twagende wa Sega omanyi Sega wali awo kamuisewo atusaze enviiri from day one. Sega wali sexual yali ewenda tete mabega wa Samona mumanyi oyo musajja yatusala enviiri zaffe yatusalamu aka naye nga bonna basala tebamanyi nsonga lwaki nga muteekamu ekijukira akantu akakagumira natunonya amaanyi g'abajjajja. nando mu kusooka nali mmanyi oba mukataddeko mwawo kanene ba Mighty Family. Nga tunonya amaanyi gaalimu amaanyi mwalimu ensiriba. nekengera abantu kati ababeera n'obuntuntu ennaku zino bukoma buweze. nekengera abantu ono alina butiiti mu kiboto waliwo mwateekamu golodi yali green twamuteeka wano yali green nga tunonya amaanyi muteeke saidi emu anko nalina akatambala kange kati hanange ng'obuzibu olina onaabira wabweru kati ojjayo okyazizza olina ovaamu. Aye no sebo twasooka okugenda batwamala ennaku oba mugenda nga tetukola gundi sompino muganda wange nalina ate sumi nafunira shuwa nalina omukazi yali yansubiza ebbanga ddene nga mwezi ennaku nga malina okumpa nasooka nemufuna nemusaba neyeebwalabwala bwe yali agenda okumpa n'agenda mu nsonga zaabwe kati azivaamu leero nze lwenve ewa jjajja najjajja yaŋŋambye ennaku 9 nga sirya kyokka omwana yasula waka nga nsula wansi nga weesuira waggulu jjukira nange wano ndi mubi ng'olwo ovudde mu certificate yo ng'omusajja yaŋŋamba woolira bwoti kati ninga ngenda genda ndye amaanyi ngagire anko saaja kale okumalako ennaku 9 ze yaŋŋamba omuwala nga yeekyanze ne twekyawa nze byonna n'obifiirwa nenfiirwa buli kimu nasigala ku Mukama Katonda wange we nadda ku musalo bwe nti Katonda lyengewulire sala zange omwana adda nenkikwasaganya bamuyita Amina byaliwo na mu Christmas oba sijjukira naye twali munaku nkulu twagende wa Bugemba awo n'abuulira ekigambo nendaba nga abuulira ku nze buli kimu nga ngamba waliwo abali wano nga mwesiga amaanyi nga mulowooza nga ndaba buli kimu bali ku nze nekuba mutima emirundi 3 nemugamba Mukama saasira naye twalokoka naye nga twabikolako ekyamazima bya ddala si komedi kati nze kankubuulire abantu bakoze ebintu okubeera abakabi naye mukisa mulungi ffe twazuula mangu ekkubo etudda ku musaalo nze nenzira ku musaalo omusajja wange nadda ku bayibuli tunyiza sapoti tekati ebintu bitambula bulungi naawe obiraba second maisho yiyo abantu tiketi baziguze ate bakyagula bagenda kukolawe bati era ate akeere ku mulyango tiketi ojja kuddayo naye waka nga tufunzafunza bwe mwava ku musawo buli eyabatwala ku musawo eyo mwamusonyiwa ate twamuyinaako buzibu tetwamuyinaako buzibu ffe twali twagala kubeera b'amaanyi nge twali tubala amaanyi buli kimu kiri bulungi omugaga waffe Success Motors oyo amaanyi temwagafuna tetwagafuna tetwamunyigira kubanga bambi naye yali agala tube bakabi ng'ate yalowooza lyekkubo manyi buli muntu tetuvumirira bintu ebyo lwa nsonga nze ndi musajja mu Muganda tulina obuwangwa n'ennono era birina waliwo nga oli ali successful because of that line tetubivumirira wabula Mukama Katonda lyekkubo eryamazima n'obwenkanya weewaawo buli muntu waddemba okubeera mu nzikiriza ye nze sinumba muntu mu nzikiriza ye oba gwonyenya nsaasi nga zezokufudde owakabi it is okay naye gwe ataziriimu tozigendamu ziyinza obutakukolera sigala Katonda osegeera naye gwe azirimu nga zokkirizamu koza obuwanga nannono era gyebiri era yibakolera neffe byatukola ki ffe Katonda yatuzatukolera ne kati paka nakati so awo wetuyimiridde kati mwegombako ba Mighty Family
balungi kigamba nti twabeegomba balungi ate era ko netwabwe yali uniiki basa n'ebimuli byabwe ekyamazima bwe twali tujja nga tutandika kontenti waffe bwe twali tukola era nizogamba nti bebamu ku bwe twalabirako kuba ate be baaliwo abaali batandika nga ffe tetunaba kujja be baali abakabi abatandika nga ffe tutali abajja abakabi so twali tubalaba nnyo era ngugamba olaba basobola okukikola ate bali balina kontenti yali atambula so twali tubeegomba baali bakola bulungi kigambibwa nti okuvaawo kwabwe ne musalawo ne mutwala ekifaananyi kyabwe enviiri ne muzifuula za redi buli kimu ne mukikyusa ng'okimanyi nti Sami ne Robert baganda baffe twogerezeganya tuli in good terms so okuvaawo kwabwe oba okuvaawo kwabwe si ye success yaffe wabula buli katonda buli kimakikolera obudde bwakyo okitegeera yes kale twabakwatamu ekyo sigenda kulimba twabakwatamu omusawo yagamba yakolako kuva Might Family babayi tebagenda ye ennaku ezo tetumanyi naye nze ennaku lwe nagenda omusawo ne mugamba basiraane tebadda ngulu babeere eyo musawo naŋŋamba sebo tusazeemu abantu bakwotinga anti wulira akyali bwekiti nze nagenda ku musawo nemugamba kati bano njala basigala eri emisagala badde nansaba ensigo za gondi yansaba ensigo zaali za njuki ensajja eteegatangako nezimbula ekyo nenkireka nansaba amazzi g'ensiri nate nagenda mu nsonga nago negambula nembaleka nembasabira misabeere gye bali naffe tubeere gye tuli naye nga wali oyagala baloga bakomedde ne basinga tubaloze kyova kati ffe ba top 10 tebakyaliwo naye tetubaloze na ddogo liri tubaleze na content na katonda content ono bwe tukola kati nga tugenda waneeno Might Family bagenzi tusigaza Shami and Shawa the top 10 comedians top 10 kyakiba makings okulaba nga okuvaamu oti yabagamba mu ba top 10 kyemuyimiriddeko olunaku olwaleero kati ffe ekisooka all in all twekiririzaamu kati wetwekiririzaamu ngeri twayiva abasajja nga tetulina buvunaanyizibwa buli wetugambye nti nga buli kimu twagala kubeera bakabi twayiya nnyo okuba nti tubeera abakabi first of all twanoonya kiki mu comedy industry kyebatazanyeeko nnyo oba abantu kyebeetaaga mu like mu nsi nga waliwo content yabulamu mu nsi kati tuleetaawo mama jo na tata jona n'akwata netegera nti kati netukubaawo ensi netuwa attention twakuba nnyawo nga bwe muli atuwa attention netugambe kati twalina chance twe twakola content oyo twalinga ne stages nga comedy store wetuwa every after 1 week olwensonga twali twabaana auditions nga babayisawo olunaku olwo kati ate nga bakulaba comedy store abalina shows endala bonna babayita kati after that nga byonna tubikola kyetwasooka okola ekyo branding anko twe branding nga twayambala nga ffe tumanyi show ya mitwalo 10 netwambala emitwalo 10 nejo netufuna n'emmotoka netugenda ku show netuvaawo wa promoter n'agamba genda bongera mu 15 lwakuba alaba engeri gye mwambadde so twe brandinga bulungi nnyo kote twe tukolanga mulungi tawemula abantu ne batuwa omukisa n'empisa abantu ne batuwa omukisa wawulirako twayombako n'omuntu yenna abantu ne batuwa chances that's why right now tukyayiya content akyaliyo mungi ate tukyaliwo paka n'abantu batubeereddewo abantu batwagadde ground kubanga birimu n'omukisa gwa Katonda nti abaana abamu bonzi bwantolaba oba ng'olabanga si nti tebalina content naye Katonda abakuwadde n'agamba genda okole so abantu batwagadde naye tukola ensobya oluusi batuddiramu kubanga tetuli perfect still naffe tusobya tetuli bamalayika osobola okuseera mu kigambo osobola kukyokola nga kyakobe ne kibakatego kinyiiza omulala kozi abantu betukolera ensi sijagamba Uganda ensi kozi wala abali Uganda abali Saudi abali Kenya abali Rwanda ng'ojja okumanya fan base abantu abatwala bamanya testi so tunaba tuze tunyiiza nenga batumbamanye batuddiramu so tubaza Katonda nti atuwadde ekisa abantu batubeereddewo bambi yes kyokka buli mulimu gonna gubaamu ebisoomozebwa kyakusoomozebwa kyekikulu kyemufunye nga Sami and Shawa okusoomozebwa kubaawo mu buli mulimu naye ffe challenge zaffe tuyinza obutatuzitanulira kubanga te challenges bw'obanga oli focused ku kyokola zezikuwaga ahead comedian ng'otandika weetaaga stage
n'okuproving omuntu oyo nti oli wakabi olina okweteekamu wabula ekyo kiri ku buli artist fe twakimanya nti si challenge buli artist ng'otandika teryakumanyi olina kweteekamu olina kwetega tetwakitwala nga kyakusoomoozebwa twakikkiriza ne tweteekamu cause kati wano buno obudde togenda kyaza comedian gutalanko ng'akola kyanoyo omujeko interview tumulabangako alina okwessaamu ssente bwekuba kwambala ayambale bweba stage aginoonya agikole obeeko woomulaba omuyite kale fe twakitwala nga challenge kuba kusoomoozebwa naye twakimanya nti tulina okukikola ki kyeki kyegambye nti bwetwesanga nga fena tuli focus ku golo yaffe gye tugoba twateekamu 100% kwemalayo bwekuba kuyiiya netukimanya nti n'okuyiiya nako challenge bacontent creators tebalina content balira kusinga abamu nalowooza atuse gyakola ki ife tetyo twakyejjako netumanya nti lunaku tubeera tutandika cause lunaku wali abavaayo abapya ate abalungi netumanya that is also a challenge we have to work netutandika nga buli lunaku fe tuyiiya content omupya so ezandibalenga challenges zaffe fe twazitwalanga gundi za kutupushinga kukola okategedde so ngenda kugamba nti fe challenge tulina okuba nga tufunye eryemu yakadde time tutwalwawo okutandika twalwawo okwefuna sami yalijjukira yajava jjinja nze nga nva nange wala kati distance eyo yatutawanyamu time singa twatandika da singa tuli wala nnyo but otherwise we are good to go buli muntu yenna abeera n'omuntu abaako n'ekintu ekimubuuza kintu kyekyo kyogamba naye omuganda wange kankigambe shawa kyeyakola n'omugamba naye koye shawa kyeyankola so nakwana akawala kange shawa n'akatwala nakwana akawala kati nze nkwana akawala nvaayo ngamba shawa shawa nafunye akakyala mutwalayo nga tukyali nawa kati kunze ngamba akangendeko ekyengera kati wemba ngoye ekyengera kirako yekakazi kange nasanga shawa seba atuddeyo ngamba yangamba mwana omuwala nkubidde nangamba jangu tunyumyemu naye ankwana njagala anga kyaliwo ekiti amalaba abamayi bafaani bafe batulaba batubuzaabuza tusamye ne shawa yakwana akawala online nedda sebo tekali ka online nakamitinokaleeta naye afuna akawala nange mwesasuza kati nze mukumwesasuza nagamba mwana shawa takwagala wadde mwana ali awo ayagala akuzanyirako naye nze wendi biki okolaawo ka revenge nange naye kanyiizaamu manyi nga twawakatandika ofunye kaddeemuko ng'omanyi olaba wakatandika buli kawala kofuna olabanga chance musaani bannange ofuna kwona omuwala nasanga omusajja akawala naye muganda wange ate wawona natuuka eri nga atalowooza mulimu akana akalinga kipapula nedda kirabika nedda wali mwana muto no yali mwana muto kati nze nga nze omusajja kale nze omunene ye mutono kale nze omunene nali nsobola otuuka mu nyumba nembeera nga nzigweramu bulungi nenzijjayo nebakubakuba frigi nengitapingako nenzijjayo ku mazzi biki kati mbuyozaga batabisobola nga gyali omwana omuto batasobola kuteekako biki naye yakikola naye byaggwa kyono kyeyali akoze ekyakunyiza ekyakola ekyanyiiza kandabe kiriwa kyakola ekyanyiiza oba buli mulimu gulimu okuyomba abeerawo myaka gyonna kati twalina show naye anyway nakitegeera kwajika ate ye mu kusooka teyali nnyo wa stage yali wa skits kati twabeeyi tukoze ejjooko yaffe tugiteeseteese netutuuka ku stage oyogera bwoti njogera bwenti oyogera bwoti njogera bwenti tutuuka ku stage nga tabijjukira tukaba tukuba panch eggala netubeeraawo kati bamulaga sayini kati naye ngaali mukunkola bwati naye ate kyakwatayo kubanga ate bo abantu mekomedi onanyuma abantu balowooza tuli mu kasekiiti ne baseka omulundi gumu babatega ne tusiibula kati tutadda bakasegi ne tutandika okwegira n'owulira ng'oyagala omute akuzza mabega awo nga twakatandika kati naye omanyi kati eba nkwatagana bwe twajja nga tukola kati bwe twatuuka ffenetwa tuli ku stage
we rehearse, tukola rehearsals okuba professional, but netuba ku stage we can joke about anything, beat twakiteesezaako, beat tetwakiteesezaako, kati awo nekikwatayo, kati awo wetwatuuka. So segera, so kiri kyaliwo wali nga tutandika, naye wetwajja nga tukola. Ebintu biri massive nnyo. Ku mwenna ani asinga okumenya munne? Tewali. Asinga okumenya munne? Tewali amenya munne. Okumenya ng'ositudde. Nga mukola ekintu naye ng'omuntu ali lezi. Kati ffe kitufudde ba top nti tubalansinga amaanyi mu buli kimu. Fembi tuli bayiiya. Ayiiya njiiya. Fembi tuli kulye. Tetutawali amenya munne. Obugambo bwa musinga. Basaba ne banyabo. Mwebale okubeera Ground TV. Eno TV kati y'amaanyi nnyo. Kubanga eno kamera ze baleese. Njagala kufuna lisiiti yazo tebazibba bobbi kubanga kamera z'amaanyi sebo. Osanga TV nga tezirina. Kamera nnene. Balegedde so mwebale kulaba Ground TV. Ngenda kusomwezi nga 2 ogwokutaano tuli ku Labonita bambi mujje mutuwagira okuyingira emitwalo 2 5 n'emmeeza ya kakadde. Thank you so much. Abalabi fa Ground TV okusookera ddala tukweyanza nnyo. Webale kutuwa this opportunity for this interview. Tuli basanyufu tukwebaza omugaga waffe yoyiwa Success Motors y'omu ku basponsa baffe ekizimbe kyaffe kirabye atutaddemu ssente nnyingi nnyo atusuubiza nti concert weggwa akwetula Malteza atusuubiza kawundo so bina byonna ebyo bisanga ku Success Motors obubaka bwange obuli eri abalayi baffe nze nnyongera kubeebaza bambi temujjango okwo eno ffe tugibala nti eringa unveiling yaffe tutandika concert yaffe kulinga kweyanjula ebensi mu bantu so tubakowola mujje mubeerewo wetusobeza wetuseredde mu lulimi mu interview nawo nabyo tuze tukola mu tusonyiwe tetuli bamalayika tetuli Katonda tubasuubiza kuba wa kirungi kisinga obwongo bukyali sharp amaanyi weegali tugalina ate guno gwe mulimu kwe tulya kwe tunywa kwe tunuulidde buli kimu tugenda kubaweereza Mukama batukuumire tubalizigana kuzomezi 2 tetala bonita Nyongera bajjukiza ku www.groundmediaug.com osobola okuba ate ng'ofuna Ground TV ate ku TV Garden nawo weetuli nnyo osobola okuba naye ng'otufuna gwalina essimu yo eya iPhone oba Android ku Afro Mobile nako osobola okuba ng'otufuna My Channel app nako kwetuli yonna ku YouTube that is Ground Media UG nawo b'otufuna bulungi nsigadde nze Edwin K Ivan K ku kamera tukwatagane nga 2 May